Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Tubalamusako mwenna abali ku mukutu ogwa There is Still Hope abali munda mu ggwanga Uganda ate nammwe abasinzira emitala mayanja mwe bali kutugoberera. Mukama tukwebaza olw'amakya amalungi ate tuganyika mu ndagaano y'omusaayi gw'Omwoyo Mutukuvu okutulungamya okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina nnyo ddala. Kaakati simanyi oba tuli ku ki wano. Waliwo obudambi bwe nasanze ku mukutu ogwo. Kiba tulina okubeera careful. Naye kirala Katonda waakuwanga instruction nga yo nga ggwe. Do not generalize it. Togiteeka ku buli muntu, it is you. Katonda yagaana ggwe. Okitegeera? Then singa gamba nti ekyo ekintu naaba God can speak. Naye banga specifically message yaliyo gamba nze Mukama yaŋŋaana kino. Togamba kino mukiveeko oba kino Mukama takyagala. Ng'ate it was a specific message. Kale nasanze ono omukyala anaayi mbuye mbulekerawo okusula obwereere. Naye ate nakomeza ng'agamba Mukama yamugaana okusula obwereere bw'emizimu gijja. Bwe tunuulira ffiga ne gigamba bulijjo twasubwadde ebisava leka naffe tutandikire wano. Annange bwe kagubuulire social media eriko ebintu biyitirivu. Naye oba tolina kasengejja ka mwoyo ogenda kuzibikira, ogenda kutekinga in poisonous things spiritually. Kakati eno instruction yaliye. Okitegeera? Instruction yaliye nga ye. Kati ate aligamba abantu temusula bwereere. Emiteri woba ng'oli mu maka go nga there is no one you have offended. Oli mu kisenge kyo, olimu wekka oba olimu ne bbaawo nga tewali gwe mu offendinze ne mutambula obwereere ennyumba yonna. Tewali buzibu. Kati kankubula ebintu bingi sitaani basobola oyitiramu naye gwe omuwa chance. Ate nze bwemanga I'm okay with God. Ndi mu kisenge kyange njagala kwebaka oba ne bbugu mulingi saagala kuteekawo kantu konna ne neebaka sitaani agenda yitawa. Ebyo byonna biddayo ku kituyita personal journey, personal relationship with God. Kansooke mukuwe tomanya naye bayinza okuba baakugaana okwebaka obute. Olina okuba nga ate weeteekako akagoye kanzije. Mukama yaŋŋaana okusula obwereere kubanga nali seducing emyoyo ne gijja ne gineebakako. Gikutunula egiraba nga wakula bulungi, ebbina liri eri, ebbere liri eri, akawato keeko nekyagala okwebaka naawe. Yambala nayiti ng'ogenda okwebaka. Teweebaka nga toyambadde. Haleluya. Social media weetyo. Social media eringa mwala gukulukusa buli kimu. Oba social media eringa nkuba emeza ebiri wanted n'ebiri unwanted. Kati kisinzira ggwe ku bimeze kiki ky'oyagala n'ekyotayagala. Ky'otayagala then you just dig it out. Kakati wuuyo obubaka bwali bubwe naye kati ali buwa buli omu. Kiringa ekyempale n'ebirala. Wali abantu abamu nga teyawulirako zimanyi ekisetanisi agambye waati naye nga Mukama mwennyini amugamba toddamu kwambala mpale, toddamu kwesiga mimwa, toddamu kusiga bisige. Nga teri amugambye n'abivaako. Era yagamba nze Mukama yanzigya ku kino. Naye ekizibu nti tugenda ne tufuna personal instruction ne tuzigatta wamu ne tuziwa buli omu. Mukama agambye kola kino naye nga yagambye. Mukama agambye tusibe ennaku 3 nga yazigambye ggwe. Tusibe ennaku 3 ez'okwenenya, obutali butuukirivu, alaba ekkanisa ejjuddemu obutali butuukirivu naye nga ye ggwe. Bano n'obakalakasa enjala ne basiiba naye nga it was yours. Kyone nga tonakola kintu ng'omuntu agambye sooka omanye eyo instruction ebadde ye
oba instructions ya ffenna. Okitegeera? Kakati nina akatambi akalala era kenjaga okwongera ekya kasasiro. Bwana temusuza kasasiro mu mayumba. Kasasiro oyo emizimu agisulamu, gyagala nnyo kasasiro. Annayi waliyo ze kalina nga kasasiro tasulayo naye ng'emizimu gye gibeera nga gyakolayo ne headquarters. Okitegeera? Emizimu gyonna gyagala ekintu ekiridate spiritually. Osobola n'okusula nga tonaabye emizimu tewali gye kigenda kuyitira oba nga your heart is guarded. Okitegeera? Naye ne wonooyonja okwenkanawa nga omutima gwo si muyonjo era gigenda kujja gikola amaka mu ggwe. Okitegedde? So waliwo ebintu ebimu nga abantu bajja nakulekera okunoonya Katonda emizimu gibeera nnyo mu kasasiro, bane mufumye kasasiro oyo efuuke doctrine. That is the problem. Katonda ayinza okuba nga ggwe yakugamba tosuzanga kasasiro mu nnyumba ng'alaba omuzimu gw'obukyafu guwambye amaka, nnyumba esula ewunya, ebintu obireko omwo. Ali Mukama anakuwa instruction tosuzanga kasasiro mu nnyumba, emizimu gibeeramu naye nga kiki obukyafu bugenda kutta amaka. Ate n'okireeta buli wamu buli omu n'okyomuwa. Abagalatiya 5:25 bannaye tutambule ng'omwoyo w'agamba, ng'omwoyo wakuluŋŋamiza nga ggwe wakugamba tosuza kasasiro mu nnyumba tomusuzaamu. Bw'aba tannakikugamba tewali buzibu kuba sitaani talina kyetaaza kasasiro, yeetaaga ggwe lwakuba oluusi kasasiro ayinza omukozesa okuleeta obukyafu ewaka, amaka ne gafa lwa bukyafu. Okitegedde? Yes, tetugambe nti emizimu especially ebintu ebiddugala ebyo nga muleseeko emmere ebala oluusi emmere oba nga mulidde ebifisefiseeko ebyo ne mubipayiringa mu kifo kimu oba mu kabaketi oba biki ne mutabirekawo bibeerewo ebityo. That's not good. Naye still your walk with Christ matters. Entambula yo ne Kristo webanga entambula yo ne Kristo eryoke terina mizimu gigenda kusala waka wo muginoonyayo leftovers simanyi gyekweke mu kasasiro tegisobola nga gijja gitya. Kale leka nsooke mukuwe. Temusuza kasasiro mu nju. Mukama yaŋŋaana osuuza kasasiro mu nju yandaga ng'emizimu gituula mu kasasiro oyo. Kati teweewuunya lwaki abantu b'ekiteezi baafa. Yaŋŋamba tosuuza kasasiro mu nju. Aleeta obwavu asikiriza emizimu kuba gyo gyagala kasasiro. So fulumbya kasasiro wo buli kanaku omusuuleyo. Ogobe emizimu mu nnyumba yo. N'ekirala keep clean. Kuuma ennyumba yo nga nnyonjo. Katonda atuulewo. Katonda tatuula wakyafu. Kakitegeeza Katonda teyatuula kiteezi. Kubanga wali wajjudde ki? Mukama yeebazibwe ndowooza omuwulidde sisita oyo. Abalabudde abakasasiro nammwe abasula obwereere. Kakuwa doctrine ziri mu ggwanga muno ate si mu Uganda mwokka, doctrine ziri mu nsi yonna nga kekakutanda noba nga your eyes are blind. Bagenda okukozesa buli kimu. Kola kino ate oba okikola ate tokola kino ate tokola kino. So you must be sober minded by the way. Naye nze kyenkugamba ekisinga byonna tujja byogera tokola kino byonna tujja byogera. Naye ne banagamba tosuza kasasiro mu nnyumba sula ng'oyambadde yambala mpale simanyi yambala naiti kola bino kati leka nkubuli bikawuula n'oba oyambadde jjiini 8 bikukozesa bikawuula those marine spirits nga byakulumbye n'obeera mu jjiini 8 bikukozesa. Why? Tebyetaaga nti simanyi mbonayambadde tayire ebyo bya jjiini bikola physically. Ebyo bikola physically. Naye these are spiritual entities. Ziteetaaga permission ate sooka ki sooka oggyemu saati
simanyi sooka ogye mu browse no. Era ogenda ogirawo nti wenozza okuka ebintu byonna byakoze ki, byatabuse dda. So tulina obeera careful with some doctrines ezigenda ku social media. Ezimu ziwabiza abantu ne bava kunoonya Katonda. Seek God, noonya Katonda kyokka, ebirala byonna teweetaaga kumanya. Egyo emizimu gyonna biki ebyo, egimu gijja kwegoba without even you struggling, kuba jjo tegibeera wali butuukirivu, gijja kudduka. Nini bwe banagamba beera n'amazzi omanse mu nnyumba, tegalina amazzi kyegakola mizimu. Alonza n'okwekanga amazzi ge bakuwadde, emizimu gye gyawadde pasita. Ne banakuwa olweyo, ne banakuwa anointing oil, byonna tebigasa. It is your heart, kukola ku mutima gwo kasita gunaabeera right with God. Awo Sitaani ajja kujja akonkomalire ebweru nga tasobola kufuna access, tewali entrance mu maka go, mu bulamu bwo, mu famire yo, mu mirimu gyo. Nene banagamba gana n'amazzi gano ku mulimu, kera amansa kola gye, byonna byabwereere. Though waliyo personal instructions Katonda z'asobola okuwa nga ye kasita omunoonya. Kati ng'ekyo ekyokwambala ayinza okuba ng'alaba enebaka yombi, you sleep badly. Oyinza okugenda ku mukolo mwebaka kirindi, still n'owebaka efaanana bwetyo. Oba ebyakasasiro, obucaafu buyitiridde. Nakuwa instructions ezo for your own good, naye nga tekiri general nti okireete. Era ne oba okyogerako, you personalize it. Nogamba nze Mukama yaŋŋamba kino, yaŋŋaana kino. Naye ffe kye tukola, instructions eziri personal tuzireeta, nammwe ne tuzibawa. Tubagamba bannaye temukola kino, Mukama takyagala, temukola kino. Kumbe these were personal instructions. Kale sigala kuba nga nsukkawo wano, kambaleke naye nza okuba nga naawe oli awo nga Mukama naawe yakugaana. Dakika zijja kubeera ntono. Gamba Yesu nkuwa obulamu bwange obeere omulokozi era Mukama waabo. Nnongoose naze n'omusaayi gw'ontukuze. Yatula n'akamwa kange leero nti ndokose okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina nnyo ddala. Kanetolemu Katonda tukomawo bingi bye tulina. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.